Ochalaba okwanjula n'embaga. Amaso gasose kulaba kwe waddoyingiraawo essebo nagambye muto wange ono kabuye ne muga nti mukama atutaase ng'omulenzi gwe bagenda okukuleetera tabeera oyo akulembedde tandabikidde bulungi wangi naye era nze bakiŋŋamba nti ki obwedda n'aba ebifaananyi buli lwempita mu kamera nga banga faayo otta ebifaananyi nze nzitabuse ebifaananyi kati amaaso gange gaatuukidde nnyo ku mwana omulenzi oyo essebo era ne ngamba mukulu wange ono Ssematimba ne muga singa Katonda atutaasa ng'olulenzi olwo lulabika obulungi nga lwe baleeta maka muno abange tukube engalo bawaana waffe njagala tukubire Katonda essaala yange agikoze eki anyanukudde omwewo Mukama neweemaliza Mukama tali kujuza Mukama oyo tali kujuza emirembe buyeyevaamu namugoberera alimuwa embeera buli alireka oyo n'abazadde alimuwa embeera osiko olifuna kikumi ku nsi kuno negye mujja oligabana ku mbeera y'abalonda abazira omusalaba olifuba nakumanga obonabona ku lulwe kristu gwe n'ebizibu olifuna neweewaayo ku lulwe lwa kristu osikosa n'onywere gwe ku Katonda omusalaba tokutya wekulokola omukama mulungi ekiseera kyonna annange bwemubanga mwenna musiimye essenga kyatujjiddeyo njagala tumuwe engalo n'akalulu ak'amaanyi ennyo enseekakasa okusiima kwaffe amiina kakati abalala nga batudde senga njagala okola ekirabika nga mukazi akyaye bba anti omusajja azira emmere omukazi asigala alya ye lwaki badda mu ŋŋombo za twakoowa senga
kwata omwana omulenzi yalabika obulungi yenna alinga fedde libadde yinga bwaseka afaanana Muteesa. Era tulimu olusayirwe. Mulimu olusayiri lwa Muteesa. Kati njagala Bosco weekoze paka ku ttaka kalambala nga makuloni bakutuuze. Omulabye. Senga tuuza boy. Super shelters tumuwe engalo. Ye bonna. Omulabye. Omulenzi nga mukalambavu. Bwatyo. Obwenna kwayo alina kuba bwa. Abange tumuwe engalo ez'amaanyi Mukama tumwebaza. Nakati Sebo. Senga njagala omuggyeko akamuli ako ke bamutaddeko okusooka. Mukulu nno kiri walinga ono bamuggyako akamuli. Pastor Wilson Bugembe bamuwadde ettaka okuva mu Njovu agenda azimbewo ekkanisa ly'ayagala. Agenda kuzimba ndala. Abange Bugembe tumuwe ne Minisita Kyofa naye ataddeko omukono. Pulaani gy'ataddeko. Tweyongera okulokoka. Amiina. Kale Senga omusumba Buyungu naye amugambye yongera okuliisa ekigambo. Amiina. Kale Senga kamwambaze. Senga sooka oddeko eno nyamba gwe eyakutte oli mukwase sooka omuggyeko kali akabeetisi b'ebibbo mwambaze akake. Pastor Wilson Bugembe afuna amasaakalamento okuva ewafaaza agafune anti kati yaguzaayo eryo liruwa mwenna mulimanyi.
The lousy juice, straight from the fruit. Atoliwa abayi n'omuzegwe nga si mulokole ng'ate si mukatuliki mulungi nga si musiraamu nnyo omugole nga bw'anywa mpolampola kati ow'omuzegwe atandise okukuba emibiro ng'oli mufuuyi wa mmindi kati atandise maama laba akakka akagendera obwereere ati akalala muvali yupitiri naye ate kano kaawukana ku kammwe tugatta ogwako n'okugwadde tukubira akaana kange engalo ez'amaanyi n'akalulu naye mukulu nalabye abambaza abaana wayambaza Olivia era nabalobodde bangamba naye okoppa si kirungi olwo olugoye temulowooza nti buli mwasobola tulwambala okuleka nga Katonda yakukolanga Olivia olugoye kwe lugenda figa emateralinga nnyo abange tukube engalo ez'amaanyi olwo olulabo sente oyinza okuzifuna Katonda n'azikuwa n'olufunanga bwekkala bwe luli n'embeera yaalwo ne lukutunuzanga edduuka ly'ebyobuwangwa anti nga figa terijjaako ne bwokola otya naye twagala tukubire Olivia tukubire engalo Olivia oyambadde naye nange kankwateko muto wange mu ngalo lwaki Bosco
nzobwedda President Museveni atusindikidde minister n'atusindikira senior superintendent of police akulira ebikwekweto byonna mu Kampala n'amugamba nti yaba akuuma omwana ono nga simanyi kifo kye balowooleza mu gavumenti eddako President Museveni olumala okulayira bepapa ono agudde mu bintu ayinza okuweebwa obwakaliisoliiso kubanga yatunula n'alaba ani anaajja mu maka amatuufu webale kulonda maani ate era mugambe nti omukyala omulungi nga Olivia bw'omulaba mu Buganda balina gye bamugja ye bamugjawo bavumbula muvumbule mu kyokero ky'amanda ate omubi muwakule mu muzinga gwanjukire bwebitabo bitamu lwaki kubanga era bali bakuba akatayimbwa buli omwaka okusalira n'agamba ati kabakukube gwe bamwewakulira naye owaffe si muwakule muvumbule tukube engalo ez'amaanyi Bosco yavumbula ekyenjawulo Kama yebazibwe. Amina. Kama yebazibwe. Amina. Tulina n'essanyu okulaba. Tukwebaza okutukuuma. Tukwebaza okutulabirira. Mukama akuwe omukisa omunene ennyo. Amina. Amina. Ovi, yes, yebazibwe. Amina. Ovi. Was smart. Waleofa okusanga watali smart nga batusiba musibe. Twebaza Katonda olw'okukkiriza otwanjula ewammwe. Amina. Naffe tukwaniriza. Amina. So beautiful. Yeah. Kati emugalo nga muzikubira mwaliyazi nga misala gy'abasomesa muzikubira. Bannange otunyumidde. Weewaawo. Bannange omukulu Bosco atutumye supa. Ye omulaba supa yenna muli wamu ng'omulwadde alinanga ebijja. Abeera ati. Ate kubaako transport. Era gambye. Otyo? Kunyirira kwonyiridde kuno. Tayagala kwejjako. Amina. Ayagala kukuumire ku lusegere nga ssente. Amina. Kubanga ssente weebeera naye waabeera. Amina nnyo. Kati kyava agamba ayagala obeere ssente ye. Wulira ekigambo ekyo. Ayagala kwenywerezaako. Amina. Buli gy'akwata agitugga ku luuzi. Kati n'akugamba mukwano. Otyo? Beeranga kino ky'olaba wano ssente zino. Ezo ssente? Oli kyamuwendo. Ezo ssente? Oli Bank of Uganda. Bannange mukuba engalo ez'amaanyi mulungi. Oli banka ye. Banka ez'ewaffe bannange. Era n'agamba nti Otyo? akuweereza akayimba akagamba Nti ki? wajja n'omukisa. Abange Tukube engalo n'akalulu. Yesu yeebazibwe omulungi. Amina. Tusanyuse nnyo Olivia otwaniriza wano. Wow. Tusanyukidde ddala ffe. Era tumanyi nti k'otwaniriza. Ate kati mutandise butandisi. Amina. Agambye mutandise butandisi. Mukama akikirize. Tekigenda kubaako nkomerero. Amina. Bakanga Yerusaalemu efuuse ettendo. Amina. Akenga akamuli kano. Otyo? Mwakirenga buli wonoobeeranga. Omutamu